assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh ab'ebitiibwa nga mulaba wano bayitawo mu masjidi Kufa mu Iraka era wano wetuli emabega nga mulaba wewali mikaabu ya Imam Ali alayhi salatu wassalam bwe yali ng'asaala nga 19 Ramadan Abdurrahman ibn Mulki Munajja n'amukuba ekiso ekyokuva mu kifo ekyo mujjukira Imam Ali alayhi salatu wassalam attibwa muzigiti era azaalibwa mu Kaaba nga bwe tulaba mutabaganda ffe abasunni Mustadrak al-Hakam volume eyokusatu peegi 480 musatu nti inna Fatima binti Asad wulidat Ali ibn Abi Talib alayhi salatu wassalam fi jawfi al-Kaaba. Imam Ali bamuzalira mu Kaaba. Imam Ali era afiira mu muzikiti bwe bamuttira. Abeera Imam Ali awasa muwala wa Nabi Muhammad Fatima Zahra. Abeera Imam Ali taata w'abakulu b'ejjana Ali Hassan wal Hussein Sayyid al-Shababi ahli al-Janna. Abeera Ali Qasimul Janna wan Nar ayawulawo jana n'omuliro. Abeera Ali la fata illa Ali wala sayf illa dhulfika. Abeera Imam Ali alayhi salatu wassalam mu Khandak mu Ahzab alwanwa nisenkagale w'abalwanyi Amr ibn Abdul Wid. Abeera Ali alayhi salatu wassalam amutta. Abeera Ali alayhi salatu wassalam asula mu buliri bwa Nabi Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallama suratul Baqara aya 207 nezikka wa minan nas man yashri nafsahu ibtiga'u mardatillah wallahu raufun bil ibad. Abeera Ali akkiriza okufa nasra mu buliri bwa Nabi Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallama. Nati abeera Imam Ali Allah gwagamba nti wa anfusana wa anfusakum. Imam Ali alayhi salatu wassalam nafsi rasul sallallahu alayhi wa alihi wa sallama suratul Imran aya 6 abeera Imam Ali alayhi salatu wassalam nabi gwagamba nti ya Ali anta minni bimanzilati Haruna min Musa illa annahu la nabiyya ba'di. Abeera oyo nabi gwagamba nti gwe Imam Ali alayhi salatu wassalam kunze olinga Haruna alayhi salatu wassalam we yali ku Nabi Musa wabula enjawulo la nabiyya ba'di tewali nabi agenda kujja nga nze mvuddewo Nabi Muhammad. Abeera Imam Ali alayhi salatu wassalam senkaggale w'ebigambo ebirungi mu Nahjul Balagha. Abeera Imam Ali alayhi salatu wassalam oyo ayimirira mu ntalo nasevinga obusiraamu. Mu Nahjul Balagha mulimu ahadisi ennungi Imam Ali nga yeeyogerako agamba nti tusobola kutuuka ba Ahlul-Bayt alayhi salatu wassalam naye agamba nti amainuni biwara'in wa ijtihadi. Agamba nti nze just munzijeko ebirungi mugezeeko okukola ebirungi mubeere n'ettakuwa ne imaani era mubeere nga mulwana nnyo okutukuwa Allah subhanahu wa ta'ala. Naife Ahlul-Bayt temusobola kubeera nga mukola ki mututuukako. Naife Ahlul-Bayt kulla as'alukum alayhi ajra illa al-mawaddata fil qurba. Beba abantu Katonda byafula okwagala n'okugoberera nga kiruwati bw'oyagala tuyagala. Imam Ali alayhi salatu wassalam abeere nga atukwatirako abeere nga atuwolereza owa Allah subhanahu wa ta'ala. Era abeera Ali nabi gwagamba nti ana wa aliyi abawa hadhihi umma. Abeera Imam Ali gwagamba nti nze nabi ne Ali fe bataata beno umma. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.